Sipiika Paalamenti ya kuno Nnaalonga Internet Among avumiridde abakuumaddembe abakubye omukka ogubalagala mu babaka ba Paalamenti abakulemberwamu akuli oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssenyonyi baseekeezi ku Mande ya wiiki eno nga bano baabissaamu engatto ne bagenda e Nansana okusinkana abatuuze abasigadde ettayo oluvannyuma lwa Nema okusenda ennyumba zaabwe nga babalanga kwesenza mu lutobazi lwa Nema. Bw'abadde aggulawo olutuula lwa Paalamenti olwaleero, Sipiika Among agambye nti kya nnaku nti aba Nema beesuulirayo gwa naggamba ng'abantu bazimba mu ntobazi nga babalinda ne bawangaalirayo olwo ne basituka lumu ne basaanyaawo ebintu byabwe ng'ate bo abagagga tebakwatwako. I wouldn't mind the issue of the police station, but there are places where malls are, and you know this is what? Wetland. There are malls. To ask your chairperson of Kunsonga to have an interaction with the Nema and find out what criteria do they use. Ye Honorable Joel Ssenyonyi baseekeeze agamba nti ekitundu mbadde ennyumba z'abantu ezaasendeddwa mulimu essundiro ly'amafuta ne poliisi wabula bino tebyakwatiddwako ng'ate lyakazimbibwawo kyokka abantu bamaze emyaka mu kitundu kino nga ne gavumenti ebadde ebasolozaamu omusolo baasendeddwa. These people are concerned about the double standards. Right in the middle of that area is a police station. Everything around it has been demolished except the police station. And so the people are saying, why? Right in the middle of that area is a fuel station. And so they are bothered. They are thinking, why the double standards? They are saying, some actually settled in that area before the police station was built, before the fuel station. And so they are trying to understand why the double standards. Yombaka wa Jinja West Dr. Batuwa Timothy Rusala asabye gavumenti lwakiriyirira abantu bano nabo basobole okufuna entandikwa kubanga baba nabo bannayuganda ate nga bawa omusolo. By'ebikwekweto bya Nema bikyagenda mu maaso nga basenda buli kizimbe ekiri mu lutobazi kw'ossa n'ebirime nga balabudde n'abo gye batannatuuka okwesega nga bukyali kuba yonna baakubasengulayo. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV agaleero.